Era eddoomu ekutta omuliro, that is all. Tetumanyi muliro guvudde ku ki, tukyakinoonyereza kubanga ddoomu eno ebadde ekozesa sola. Omuliro tetumanyi kwe guvudde, neera nga ye mugiraba ebintu byonna biyidde ne biggwawo, tewali kitusobodde kujjamu. Abaana babadde mu muzikiti nga basaala esswala ya Isha, era mu kuvaayo we balabye nga eddoomu etandise okukola ki, okukwata omuliro. Kyekyo basebo, ebintu byonna nga omanyi ebyekisula eby'omwana, tewali kitusobodde kujjayo, byonna biweddewo. 100% solar, nothing like electricity. Kati tumanyi muliro okwo gwe guvudde. I can't suspect nti oba ki. Sawa 2 edakika 2. Ndi muzadde ku ssomero wano, era kyekinzirusiza emisinde gino. Engenza otuuka tetufiiriddwa mwana yenna, naye era kinkubye wala kuba ebintu by'abaana biweddewo. Tetumanyi wa kutandikira, naye katugezeeko okwekwatakwata. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.